Please, people, Kerala Safigo, Le Fanan Joseph Chameleone, Ali Mili Uganda. Dr. Jose Chameleone ayugumiza South Sudan bannange ekibadde wali mu kifo mu West Equatorian. Oh my God, kibadde kikabuka kakati nno Chameleone yabadde yayitiddwa eside eno South Sudan. Byengenda okubeera nga nkutuusaako omukulu Bebe Cool ye ali wali munangate Tanzania ku albamu ye Break the Chains bikyagenda mu maaso. Leero yatambudde ne mukyala we Zuwena Kirema eside eyo byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo. Kakasa nti no video ogimpeera like kusate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kati kansoke nkutegeezeko nti no Chameleone yabadde nga yatuuse dda munnange wali South Sudan. Tulabyekoko bungi obutambi bungi nnyo obadde butredinga engeri munnange abantu gye bamwanirizaamu ng'atuuse wali South Sudan. Nawali munnange wali ku mikolo egibadde mu West Equatorian wali South Sudan muganda wange kibadde kikambwe nnyo. Abawagizi bamulaze omukwano ate era ku sayidi y'emu omukulu Chameleone akoze munnange wali speech eresa abantu wali nga bafubutuka muganda wange. Speech ebadde yakabi nnyo Chameleone gy'akoze ku mukolo guno ogwa independence ku lunaku luno munnange ate wali South Sudan. By the way, embeera bwetyo bwebadde wali mu kifo nga bw'olaba obutambi obwo. Please, people, Kerala Safigo, Le Fanan Joseph Chameleone, Ali Mili Uganda. Coming to deliver his speech and live on air right there. Thank you so much. First and foremost, I thank God for such a beautiful day. I thank God for such a very beautiful day. I want to thank the acting governor, His Excellency Dyer, for hosting me and accepting me to be part of this beautiful function. I recognize everybody, all the dignitaries. I recognize the church and the people of Western Equatoria. Thank you so much for receiving me all the way from Uganda to Western Equatoria. My message to you people is very simple and very clear. If it wasn't for the peace that the government fought for, that the forefathers of South Sudan lost their lives for, we wouldn't be here. Just like the lady who was here before me, she emphasized that nobody should disturb the peace in Western Equatoria and South Sudan. If there's no peace, there's no happiness. Bwatyo nno munnange ate Chameleone bw'akoze speech munnange ate wali ku lunaku luno olwa independence wali South Sudan. Ye focus ye munnange ebigambo bye bibadde nga bikontanaawo munnange ate tewali ajja munnange ate kutaataaganya munnange ate South Sudan erina okubeera n'emirembe. Byebyo nno munnange ate Chameleone byayogedde eside eyo. Kakati nno awo kankuggyeko wali nkyekinzeko Koko Bebe Cool. Wali Bebe Cool Tanzania naye yabadde yatuuseeyo dda munnange. Jjukira nti nno abadde nga ali mu kutalaaga. By the way yasookedde wali munnange ate Kenya n'avaayo kakati essaawa ya kakati ali wali Tanzania. Jjukira nti nno ekyamuleese omukulu Bebe Cool akyayongera munnange ate okutambuza alubamu ye eya Break the Chains eri abantu munnange okwetoolola nga agikuba abantu nga ayita munnange ate mu media ez'amaanyi ennyo esayidi eyo okwetooloola. Nkugambye akyali wano
Tanzania era nga wanaaba avudde Tanzania agenda kubeera ng'ayolekera munnange ate wali e Rwanda eside eyo. Kaakati nno bw'ati wali n'omukyala munnange ate Zuwena beeraze laavu wali bannange. Kakati nno omukulu Bebe Cool ye abadde atudde omukyala munnange era nga boogezako okulaba munnange anti awali abaagalana toteekayo kigambo kyo muganda wange. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.